Lubaale bw'atabuka afuuka mutemu. Lubaale bw'atabuka ak'obuzadde kamuggwamu. Lubaale bw'atabuka buli lw'ofuna obuzibu ne bw'omuyita aba takuwuuna. Lubaale bw'abanja n'abanja n'abanja n'atuuka n'akoowa, ebiddiira biba bibyo. Era omanya ddi nti Lubaale kati anvuddemu. Era omanya ddi nti buli ekintukako kyonna nina kulwanagana n'amalwaliro. Waliwo omuntu watuukira n'alwanagana n'amalwaliro nga buli ssente gy'akola eggwera mu ddwaliro naye ng'ate olumba olumuluma Luganda. Omanya ddi nti kati wano wendi ne bwe ntambula ku musawo Omuganda takyanvumula. Era omanya ddi nti buli bulwadde obunkwatako ne bwe nnywa eddagala litya nga Gganda terikyanvumula. Era oyawula ddi obulwadde obukuluma nga tebukyavumulwa ddagala nga ne mu ddwaliro tebukyavumulwa. Abantu bangi mubalabyeko abalwala endwadde ez'enjawulo naye nga buli kyafuna kyonna obulamu abutambuliza ku mpeke n'amalwaliro, kyokka ng'ate amalwaliro baprofesa ne bwe bavaayo baddokitazi ab'enjawulo tebamuvumula. Ng'era olumu bakebera obulwadde tebabulaba, kyokka nga ne bw'atambula ku basawo takyawona. Omanya ddi nti Lubaale amanjizza nkooye era ebirooto byampa yanvaamu. Lubaale bw'akuvaamu ebiseera ebisinga obungi oba olina kulaama bulaami, kubanga ne bwe weekoona akawundu ne bwe kaba katono kasobola okuvaamu kusalako ekigere. Kakati njagala tuwulirize bulungi nnyo obubaka bw'omukyalo ono. Njagala tubuwulirize bulungi nnyo tubuggyemu ebyokuyiga. Mukazi gwe njagala owulirize bulungi nnyo ekirooto kyo kino okiggyemu ekyokuyiga, na buli abeera abuwulidde ng'oliko empewo olekeraawo zizannyirako n'okwongezangayo ebiseera nga zibadde zikubanja kuzitereeza. Omukyalo ono agamba nti yabadde n'omwana we nga balina gye balaga mu kkubo, naye nga mu kkubo eryo balindiramu takisi. Ne bayimirira ne balinda takisi. Mukazi gwe ogambye nti ng'oli n'omwana, ne mulinda takisi ne mulinda takisi, takisi ne zibula, nga emmotoka ezidda gye mulaga oluguudo nga lwereere, nga tewaliwo mmotoka zidda gye mulaga, kyokka nga oluguudo lwa mmotoka naye nga tewaliwo mmotoka zidda gye mulaga, kyokka ng'ate emmotoka ezidda gye muva zo kweziri ku kkubo. Nkwata bulungi ekirooto kyo kino. Mwadde mulina gye mulaga ne muyimirira okulinda emmotoka ne zibula ezidda gye mulaga, kyokka ng'ate emmotoka ezabadde zidda gye muva zo ku kkubo zabaddeko. Kati ogambye ne musalawo mutambule, ne mutambuza ebigere ne mutambula ne mutambula. Kati mwabadde mukyatambula ne zireeta emmotoka yabadde Prado nga nzirugavu. Emmotoka eyo wagenza okulaba ng'erimu mulamu wo. Emmotoka ng'edda gye mudda, eraga gye mudda, ye yokka gye mwasobodde okufunako ng'edda gye mudda, nga ya Prado nga nzirugavu naye ng'erimu mulamu wo. Mulamu wo ne mwogera ne mwogera n'akugamba odde eno nti enzira eno, naye ekyasinza okwewuunyisa ate yasimbudde n'abayitako buyisi naye teyabatutte. Ne weewuunya nnyo mulamu we ekikolwa ky'akoze, era n'ogamba omwana nti mulamu twamukola ki n'atuyitako buyisi. N'agenda ne mutambula ne mutambula ne mutambula, era nga temufuna mmotoka zidda gye mulaga naye ng'ezidda gye muva ku kkubo kweziri. Ne mutambula ne mutambula, kati ne mubaako ewantu we mwasanze engeri y'ennyumba oba engeri y'amayumba nga waliwo n'akasiko nga mwekweseemu abasirikale. Kakati bwe mwayiseewo ne wabeerawo abagamba nti temuyitawo abasirikale abo bajja bakuba, muveeyo mangu mangu. Zabadde teziri busandooza, abasirikale bali ne batabuka ne batandika okubagoba. Babadde beekwese byabwe nga balina bye bateeze birala, ne babagoba ne babagoba. Kati ne omudduka n'odduka. Kati mu kudduka tewategedde mwana yakuvuddeko atya, n'owanika. Mu kuwanika bakubye essasi n'ogwa wansi. Mu kukuba essasi n'ogwa wansi, abasirikale abo bennyini babadde bambadde ebyambalo biddugavu nga bifaanana eby'abano ba CCFU nga biddugavu. Ne bajja ne bakukuba emiggo n'olaajana, ne bakukuba n'olaajana. Kati bwe bamaze okukukuba n'osigala ng'olaajana nga n'okuzirika ozirise, bo ne badduka ne bavaawo. Kati bwe baavuddewo ne wajja
abasirikale abalala nga bali mu byambalo nga balabika bapoliisi naye nga ebyambalo ebyo bya green naye nga si bya bibombola naye nga balabika bapoliisi. Kati abantu abadde bakuŋŋaanya abapoliisi bano batuuse ne babagobawo muddeeri abantu babeera n'emisango gyabwe muddeeri temusemberera abantu balina misango gyabwe abantu babeera n'emisango gyabwe mweyongereyo abantu babeera n'emisango gyabwe nga bategeeza gwe alaajanira wansi. Kaakati mu kitundutundu kino n'ogamba abasirikale nti bannange essimu yange yiiyo muggyemu paasiwaadi mufune ennamba ya bba wange mugikubeko bba wange yekka yasobola okuntaasa. Abasirikale tebaawuliriza. N'oddamu n'olaajana n'ogamba essimu yange yiiyo n'obalagirira paasiwaadi muggyemu paasiwaadi mulimu ennamba ya hazibandi wange bba wange yasobola okuntaasa yekka mugirabe mugikubeko. Ne bagaana tebaasobodde kukwata ssimu yo. Bw'otyo n'ozukuka mu kirooto otegeera ki kyannaku nnyo abantu b'enzivuunulira obubaka buno kye simanyi oba bafunamu okutya. Ne bwe muba nga temufunamu kutya mu bye mbaddiramu bwe mutyo nga bwe mulifa naye ebirooto ebimu bye muyisa bikwasa ennaku n'amaziga eri ku ffe abamanyi ebifa mu by'obutalabika. Ekirooto kino si kirungi n'akamu. Ekirooto kino kibi. Ekirooto kino kiraga omukyalo ono nga essaawa yonna asobola okufuna obuzibu n'abulwako ayamba. Omukyalo ono asobola okufuna ekizibu mu bizibu oba oguzibu. Agazibu tugalaba kale ekizibu ekyo kifaanagana ng'abantu banakuba ne bakuleka mu kkubiro bw'onoogwa mu batemu bw'onoofuna akisidenti amagulu n'emikono ne bikutuka. Okitegedde? Bw'onooba ng'otambulatambula n'ogwa mu gunnya. Bw'onooba ng'otambulatambula n'omenyeka okugulu. Obulwadde obwo n'otandika okunoonya mu ddwaliro ne mugenda mu ddwaliro ne bakujjanjabanga naye nga tebuwona ekivaamu n'ofa. Kyekirooto kino. Ekirooto kino tekiri mu ffoomu ya kumwavuwaza. Tekiri mu ffoomu ya kumwavuwaza. Kiri mu ngeri ya kugwa ku kintu ekisobola omuleka mu ntaanya oba tugiyita ntaanya oba tugiyite ku mugo gw'entaana. Ekirooto kino kigwa mu kkowe eryo. Waliwo ekirooto ekiraga omuntu nti maaso agenda kusanga akaseera ak'okusabiriza nga mwava emirimu gyonna nga gifudde. Naye kino kyekirooto kiraga muntu nga bw'onookomayo n'okoma ku mugo gw'entaana nga tofudde naye nga bw'onookomayo n'okoma ku mugo gw'entaana. Ekitegeeza omukyalo ono bingi by'alina okwegendereza mu budde buno. Alina okwegendereza okutambulira ku pikipiki, alina okwegendereza okutambulira mu mmotoka, alina okwegendereza obutasaalimbira wantu wasobola kulinnya okugulu nga bonoga nti ninnye mu kannya ne kukutuka, oba okusaalimba ekiro nga bw'onoogwa mu batemu ne bakukuba n'osigalako kisika, nga bw'onooba mu mmotoka ng'olina gy'olaga n'egwa ku kabenje ne bagamba nti amagulu gombi gaakutuse, ali mu ddwaliro egindi gali mu byuma. Ekirooto kino, ebirooto byonna mu byegendereze. Ebirooto biranga ekintu mu maaso n'okifuna oluvannyuma lw'emyaka 2 oba mwaka oba myaka 3. Buli kizibu ekigwa ku muntu weewuunya ebiseera ebisinga aba yakirootako naye nga yakyerabira. Teri kintu kigwa ku muntu nga tekyamanyibwako. Ebiseera ebisinga lubaale bw'aba anakusibira ekikookolo alwawo ng'akikuwaako obubaka. Naye olw'okuba obubaka buno tebuluma, si bulwadde, abantu abasinga obubaka babutwala ng'obw'okusaaga era tebateeka mu nkola ebyo bye bubeera butegeeza. Ekirooto ky'omukyalo ono si kisuubira kuvunda. Ekirooto ky'ekirooto ky'oloota ng'oli mulamu ng'oseka bulungi ng'osasulwanga ne ssente weeziri wamma ng'olaba tewali kiyinza kutuukako.
kyekirooto. Abantu abasinga mulekerawo okuzannyira ku birooto kubanga ebirooto bituukiriza ekyo ky'oloose. Ekirooto kyekirooto ky'oloota ne wayita emyaka 2 nga kyakuva ne mu mutwe. Kyokka ate bw'omala okufuna obuzibu obwo obeera oli ku ndiri, ekirooto kyo kikomawo n'okijjukira. Ekirooto kyekirooto ky'oloota ebyo bye kiranze ne bituukawo oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 4 oba 2 oba mwaka. Ekirooto ky'omukyalo ono okulaba nga babadde balina gye balaga ali n'omwana, omwana ye mulongo kizza era omwana ye lubaale. Okitegedde? Omwana ye lubaale, omwana ye mulongo kizza. Balinze takisi ne zibula ezidda gye balaga ze balina okulinnya, ne batambuza ebigere. Obwo bwe bulumi, obwo bwe bulumi bwe tuyita obulumi bw'ensi. Aka katundutundu ate ko kalaga okusomoozebwa n'ekkubo ly'omusaalaba n'olusozi mu bulamu bwo. Ako kalimu ekitundu ky'obwavu. Emirimu gijja kutuuka gife, ajja kutuuka abeere nga takyalina mulimu gw'akola. Ono omukazi ajja kutuuka abeere ng'asabiriza busabiriza. Bwe bulumi mu lugendo lwo mu nsi. Be bantu b'osanga eyo nga naye muntu nga ggwe nga yabula omulimu gw'akola mu nsi abeera wa maama we. Be bantu b'osanga eyo nga yafuna ekirwadde nga kyamuluma n'abuna amalwaliro, sente ze ne ziggwawo, n'abaali bamwagala ne batuuka ne bamuvaamu obulwadde, n'agamba ndi mu kyalo gye banzijanjabira. Lwe lugendo lw'obulumi mu nsi abantu lwe bayitamu abasinga obungi be mulaba ku mativi. Ng'olumbe lwamukwata ne lumuluma n'akozesa ssente ne lugaana ne zituuka ne zimuggwako ne bamuzza mu kyalo. Be bantu be musanga nga yali mu kibuga ng'akola, olumbe ne lumukwata ne yejjanjaba ssente ne zituuka ne ziggwawo, n'adda mu bakadde be. Ke katundu ono kasoose okuloota. Ensonga emuleetera ebizibu bino byonna, ayina lubaale gw'asitudde, ye mwana. Ayina lubaale gw'ayita naye, ye mwana ono gw'abadde alina. Batandise ekkubo nga teri takisi egenda. Kitegeeza nti mu bulumi bw'omukazi ono wakati ng'ali mu lugendo lw'okubonaabona olw'ensi, ali buli omuntu amukwata ku mukono. Tunnyonnyola ebirooto bino nga si bikoppe. Tunnyonnyola ebirooto bino wamma nga ggwe olina kubiwuliriza n'ojjamu ekyokuyiga. Tunnyonnyola ebirooto bino nga tetukaka muntu nti genda weezuule. Tunnyonnyola ebirooto bino ng'olina kutuula ku buliri n'osiima ekyo kye tuba tukoledde. Kubanga tukunnyonnyola tetukumanyi, naye eddatawo tuba tumufunye. Omukyalo ono aliko lubaale. Omukyalo ono ayina lubaale. Wabula omukyalo ono ateekwa okuba lubaale tatandikidde ku mulembe gwe kubanja. Ateekwa okuba nga lubaale azze abanja okuva ku jjajjaawe omusajja, n'ajja ng'abanja n'atuuka ku mulembe gwa kitaawe gw'abasenga be, bonna ne bagaana. Kati omukyalo ono ateekwa okuba si mukulu mu myaka, wabula omukyalo ono ateekwa okuba ebbanja asanzeewo ssange. Kyokka ye mu kusangawo essange ate naye emyaka ayongera gitta giwera. Kati lubaale mu kubanja omukyalo ono, lubaale agamba nti ono naye yandifuuka nga bali. Kati ono omukyala ye agenda kugabana bugabanyi bibonerezo, ye bw'anaaba tasazeewo kukola nsonga ezo. Bali baabiyitamu ne bawangaalako naye nga bajeemi. Kati obujeemu bukomye ku kitaawe wa bano ne ssengaawe, bassengaabwe obujeemu kwe bukomye. Jjajjaabwe mulembe gwabwe baagaana, bakitaabe ne bassengaabe ne baddawo ne bagaana. Kati ono omukyalo olwaliiro takyalinako kafansonyi eri lubaale. Lubaale agenda mutuusaako butuusa bwannakyemalira. Obuzadde kati lubaale mwabanjiza omukyalo ono tebuliiwo. Omukyalo ono ne bw'asoma essaala tayambibwa. Omukyalo ono ne bw'akola akantu akasanyusa lubaale nga boga ntaddewo ensawo, lubaale tayinza kasiima. Okuggyako omukyalo ono ng'asazeewo obusazi n'agamba neewaddeyo mu mikono gya lubaale. Omukyalo ono alina lubaale gw'ayita naye gwe musango ogumulangibwa gy'emigugu gya lubaale. Omukyalo ono gy'atambula nagyo ye mwana ono gw'abadde naye.
era omukyalo ono wakati mu bulumi obungi mu kulaaja n'okungi ng'alina ekizibu ekimutuuseeko oba kiri bakirwadde. Omukyalo ono talifuna muntu amukwata ku mukono, talifuna muntu amuyambako, ne bw'ali baafa nga mu ddwaliro bamusalidde $3,000 talifuna muntu azimuwola wadde azimuwa. Era abaana bwe bati bakadde baabwe be balufiiramu. Abaana bwe bati bulijjo tubalabye batera okulwala, n'alwala n'atuuka ne bamuzza mu kyalo naye nga teri muganda we amutoolera ssente wadde ey'akatunda. Wabula bakadde be ne batoba n'omwana ono kubanga azaala ekibi akiwongerera, omwana tafuuka kyana mu maaso g'abakadde be, era omuzadde tava mu mwana. Kati be bantu abasinga obungi be mutera okulaba abalwala ne bakozesa ssente ne bajjanjaba ssente ne zituuka ne ziggwawo, n'ayavuwala n'akwata ebintu bye n'adda mu bakadde be, n'aseegera mu bakadde be. Kati omukyalo n'ekirooto kye bwe kityo bwe kitegeeza. Bakutte ekkubo kyokka oluguudo nga lwazi takisi, naye wakati mu kutambula olugendo olwo tebafunyeeyo takisi wadde edda gye balaga. Bwe buyambi mu lugendo lw'omukyalo n'olw'okubonaabona teriba era tejja kuba, teribaayo amugulira wadde akatunda. Ono omukyala lasitimaani we baliba bakadde be wakati ng'ayina embeera emutuuseeko eyakkoma, baliba bakadde be. Wabula teribaayo alimukwatirako wakati mu ekyo kyaliba atuuseeko. Lwe luguudo lw'emmotoka nga lubeeramu ne zitakisi ne mubulamu wadde takisi edda gye balaga wakati n'omwana we. Wabula takisi ezibadde zidda gye bava zo zibaddemu. Ekitegeeza nti omukazi ono alifuna ekizibu ng'abantu bayitako muyite. Naye ekizibu kye ekyo kikutuusa awo. Mugende nga mwefumiitiriza abantu be mutera okulaba eyo abajeera naye ng'abantu babayitako buyisi. Nga ne bw'asaba omuntu 10,000 oli amugamba siinaamu, kyokka nga mu budde bw'alinamu $10,000. Naye oli n'asaba omuntu 10,000 n'amuga siinaamu. Omukyalo ono abantu baliyitangako muyite. Ze takisi zino ezibadde zimuyitako nga zidda gy'ava, kyokka takisi ezirina okudda gy'alaga mu luguudo omwo temubadde n'emu. Njagala njogere byenjogera omuntu eyasomako era omuntu asengejja abe ng'abitegeera. Bwe babadde bakyatambula mu kkubo omwo nga lyereere ne zireeta emmotoka puladdo nga nzirugavu ebaddemu mulamu w'omukyalo ono. Mulamu w'omukyalo ono emmotoka eyo puladdo n'eyimirira. Ne banyumyamu bye banyumiza ono n'amugamba tudda gindi. Oli n'amugamba ye mudda gindi kale mujja kutuuka. Oli n'abayitako buyisi n'asimbula n'agenda. Mulamu wo bulijjo abeera taata Kabaka Bulamu. Lwaki abeera mulamu wo? Omukyalo nange nti mulamu wange abadde mu mmotoka nzirugavu nga mulamu we. Lwaki mulamu wo? Awo njagala tunnyonnyole. Maama Nabinene, Maama Nabinene muka taata Kabaka Bulamu. Okitegedde? Maama Nabinene muka taata Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu muto wa Kabaka Ndawula era ye Kato. Kabaka Ndawula ye Waswa. Be balongo ababiri, ono Kato ono Waswa. Bombi balongo. Kabaka Bulamu ye Kato, Kabaka Ndawula ye Waswa. Bombi balongo. Mukazi wa Kabaka Ndawula aba ayita Kabaka Bulamu mulamu we. Omukyalo ono atuddeko ennyota ya Kabaka Ndawula era omukyalo ono ayitabira mu bwa maama Nandawula. Sikulabangako, sikumanyi, sisuubira kulaba, sisuubira kusinkana. Bw'owakana byenkugamba ng'ogenda kuwanga tto. Omwami azze ng'ali mu mmotoka puladdo nga nzirugavu
naye nga mulamu wo oyo taata Kabaka Bulamu. Lwaki mulamu wo toli mukazi we butereevu? Oyitabira mu nnyota ya maama Nandawula. Maama Nandawula ye senga asengeka ensonga mu bwa Ssaalongo bwa Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula ye Waswa, mukulu wa Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu ye Kato. Kitegeeza omulongo muganda wa Kabaka Ndawula aba mulamu wo, era oba mukazi mujja wa maama Nabinene, era oba toli mukazi wa Kabaka Bulamu butereevu. Kyokka omuntu alina okukutaasa eyandibadde akutaasa yandibadde Kabaka Bulamu, kuba Kabaka Bulamu lye ddaala wansi ye Kato, ye muto asookerwako, ye mulongo asookerwako kutuuka ku mulongo omukulu Waswa. Lye ddaala era yabalose ennyumba za kalina nga kugamba nti olina okutandikira ku ddaala erisooka wansi. Era Kabaka Bulamu alina mmuteegamba nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Okitegedde? Kabaka Bulamu lye kkubo y'entandikwa. Era Lubaale atuddemu Obwakabaka bw'aba akuluma n'otandika okusamirira Bandawula ba Mukasa tatereera. Olina kutandikira mu kitundu kya Kabaka Bulamu n'omunoonya n'ogenda n'obikka ennyanga za Walumbe n'omanya ekiddako. Okitegedde? Kakati mulamu wakuyiseeko buyisi ne weewuunya nnyo n'ogamba omwana ne mulamu wange n'atuyitako buyisi. Mulamu wange namukola ki? Otegeera ki? Okitegedde? Okuba kuyita kukinagguka. Empewo zitandise okukuyitako obuyisi. Ye muntu okugwa ku kkubo n'omuntu onaakubayo limu n'atambula n'agenda. Olaba Kabaka Bulamu akuvaamu, mwana gwe oba olina kirwadde kya mukenenya oba kisuubira kukwata nze simanyi. Olaba Walumbe akuyitako olaba Kabaka Bulamu akuyitako buyisi, olaba takukwatiddeeko wadde okuga nti linnya nkutwaleko. Oba olina kirwadde kino oba kiteekateeka kukwata, mu byonna olina ebintu by'olina okwewala. Okuganzaganza emikwano gy'otategeera bulungi egitamaze kwekebeza, ekyo olina okukyegendereza. Lubaale ayinza okuba ali mu lukwe lukutta, kubanga omuntu alwala ebirwadde abantu batuuka okumwetamwa bitera kuba bya mukenenya. Omuntu alwala obulwadde obutawona nga tebuwona batuuka ne bakuteeka musene ne bakujjanja, bakututte ensambya, bakututte emmengo, bakututte emulago, bakututte wa, obulwadde ne bugaana ne batuuka ne bagamba tumuzze ewaka. Abantu ne batuuka ne bakweganya. Obulwadde obwo obutawona oba olutentezi bwe butera abantu okuvaamu, neyandikuwadde obuyambi naaba nga takyakulambula. Bulwadde bukuluma tofa ate oweddeyo, ate ssente zigenze, ate tebalaba bw'owona. Bw'oba nga tolina siriimu olwaleero ng'oli mulamu ng'era weemanyi oli mulamu, beera mugezi, kendeeza ku bavubukavubuka abakukwana abakuyita mami, abakusuubiza ensi n'eggulu. Toganzaganza muntu nga temumaze kwekebera. Waliwo olukwe olulabikanga ekiri emabeggawo kukujjako bulamu bwa nsi eno. Okitegedde? Njagala nkubuulirire ng'abuulirira omwana gwenzaala, so nga n'abakuzaala tebasobola kukuwa byakulabirako bino. N'ebyokulabirako bino byenkuwa mbikuwa ng'omumanyi, ate nga ndi mumanyi. Bw'ompakanya gw'omanyi kuba tomaze kunsasula. Waliwo olukwe olwo nga lukwata ku bulamu bwo, naye nga kivudde mu mpewo okuba nga zibanjizza zikooye. Era empewo zino ziteekwa okuba zizze zibanja emirembe giringa 3 nga baagaana okuzitereeza nga bwe zaagala. Okugeza omulembe ng'okuva mu bajjajja babazaala ba kitaabo nga babyesamba, omulembe gw'aba kitaabo ne basenga abo ne guddawo ne babyesamba. Kati omulembe gwe gugenza okuzaalibwa nga Lubaale mukoowu gye muli.
era ng'agamba aliddawo bw'ali batalabuse bo baakutta bussi. Ekyokuba nti emyaka gyo gikyali mito, Lubaale teyandyeyisizza bw'ati. Naye lwaki yeeyisizza bw'ati? Osanzewo ebbanja nga vvundu nga tayagala kumanya. Oba okoze oba tokoze tayagala kumanya. Oyina kukola okweggyako kino. Bw'oba tokoze, Lubaale bw'atyo bw'ateekateeka. Soogera bintu bino kukutiisatiisa. Njagala nkutiisetiise ng'onsasudde. Njagala nkutiisetiise nga nkutiisatiisa ekyo kye nteekeddwa okukutiisatiisaamu. Saagala njogerenga bano nti nsasula ssente nkubikkireko akazigo. Oli n'akumanya ng'ojja kufa enkya olw'okuba omusasudde n'aggamba naye mwattu oyinza okuwangaala. Nze ebyo sibikola. Nze omuntu mubuulira mazima. N'abantu abajja mu mbiri zaffe gwe siikoleko mubuulira. Oli ne bwajja n'obukadde 10 ng'asimbye wali puladdo. Era mugamba tonsasula naye sijja kusobola. Amazima gaba mazima, nze njogera mazima. Oba onyiize n'onyiiga oba weebuuka ne weebuuka, bw'oba osobola weetugire ku munyaanya. Naye nga nkubuulidde amazima, ebiddako gw'omanyi. Otambudde olugendo ng'emmotoka ezidda gy'olaga tewali n'emu, kyokka ng'ate oluguudo lwa zitakisi. Ekitegeeza nti mu lugendo lwo oli bulwako ayamba. Weefumiitirizza nti omuntu bw'ati aba alwadde bulwadde ki? Aba afunye kizibu ki? Kyokka emmoloka ezidda gy'ova zo kweziri, naye ezidda gy'olaga tewali. Ate olugendo olutambuza bigere, ate oyina n'omwana. Omwana ye Lubaale gy'emigugu gy'otambula nagyo. Kyokka mu lugendo olwo wazze mulamu wo ng'ali mu mmotoka nzirugavu puladdo. Atambulira mu mmotoka enzirugavu bulijjo aba Kabaka bulamu. Kyokka tabadde bbaawo obutereevu, abadde mulamu wo. Mu bwamulamu mwayitabidde, oli mukaataata ndawula. Oyitabira mu nnyota ya ndawula, kubanga ndawula yakola ekitundu ky'Oluganda ne Kabaka bulamu. Kabaka ndawula ye Waswa, Kabaka bulamu ye Kato. Okitegedde? Kati bw'obeera mu nnyota ya Kabaka ndawula, Kabaka bulamu aba mulamu wo. Kyokka olw'okuba Kabaka bulamu ly'eddaala eritandikirwako era gw'osanze. Kyokka mu kifo ky'okkuwa obuyambi akutwaleko akuyiseeko buyisi, ekiraga takyakweguya, takyayagala, omuwunyira ziizi ne mu mmotoka ye takyayinza kukuteekamu, ne mu kifo ky'emmotoka ye toyinaamu kifo, era akuyiseeko buyisi. Olw'ennaku ennyingi olw'okuba ng'otambuza bigere, weewuunyizza nnyo mulamu wo ekikolwa ky'akoze, era n'akuyitako buyisi n'agenda. Ekiddako wakati mu kutambula olugendo olwo osanze basirikale nga balina akasiko mwe beekwese. Kye ki? Obulamu bwo bugenda kusanga akatyabaga, oyina ambuusi ez'enjawulo. Wakati mu kutambula osanze abasirikale abeekwese mu kasiko ku kkubo, eyo ambuusi. Kyekiri kye mbadde nkugamba, bw'oba oyina emikwano gy'okyatinga nagyo ku ssimu, ku WhatsApp, ku Facebook, ku ki, topapa nagyo. Topapa n'omuntu akwagala. Waliwo ambuusi mu bulamu bwo. Waliwo ekintu ekyagala okukumiza omusu mu bulamu bw'ensi eno. Obulamu bwo bugenda obudde bwonna. Bwe buliba tebugenze mu kintu kyakulwala bulwadde, waakiri ng'abaana bootera okuwulira e Bulaaya, gundi baamusse, gundi yagudde mu batemu, bano baamututte omuganza ne bamuttirayo biki, gundi yafunye accident, bwe bityo. Oyina ambuusi naye nga ambuusi eyo ejja kukuleka ku mugo gwa ntaana. Okitegedde? Ejja kukuleka ku mugo gwa ntaana ambuusi. Bw'obadde otambula osanze abasirikale abagudde ambuusi ku nsiko, ababadde ku bbali ne bakugamba nti eyo gy'oyisa bo balina bye baliko, balina bye bateeze, lwaki oyiseeyo bajja kukuba. Kyokka bye badde byogera bituufu, era kituufu abasirikale abo bakutandikiddewo. Ne woolesa omwana tojjukidde. Omwana ye Lubaale, ekitegeeza Lubaale naye ajja kutuuka akuveemu. Buli kimu okikole wekka nga weemalirira, nga tokyayina ayamba, nga ne bw'okowoola omusambo wadde omuzimu tebikyakuwuliza. Ye mwana gw'otategedde akuvuddeko atya, so nga muvudde eno mwenna.
omwana ye Lubaale. Wakati ng'olutalo lutandise, Lubaale ajja kuvaamu, ye mwana gw'otategedde wasigadde. N'odduka n'otandika okudduka, abasirikale bano ne bakugoba, n'owanika ne bakugoba, n'owanika ne bakugoba, ekivuddemu ne bakuba essasi n'ogwa wansi. Bwe bakubye essasi n'ogwa wansi, ne bajja ne batandika okukuba, ne bakukuba ne bakuleka mu kkubiro kumpi kuzirika. Bwe bamaze okukola ogwabwe, ne bakuŋŋaanya ebisawo bino ebibaako zipu, ne bamalamu omusubi. Otegeera ki? Lubaale kwe kukuba n'akuleka mu kkubiro. Abasirikale abakubi babadde mu byambalo bya bbulaaka ebyaba CFU. Eryo ly'eggye lya Kabaka Bulamu. Mulamu wakuyiseeko ye Kabaka Bulamu. Bw'amaze okukuyitako n'ayungula abawanvu n'abampi, ne bakugwira ambuusi. Be basirikale abali mu byambalo ebiddugavu. Bino bye tunnyonnyola, omuntu akutemeratemera obubaka nnyingo ku nnyingo ojja kulwawo mufuna wano. Kubanga nze nkutegeeza nnyingo ku nnyingo. Okitegedde? Ojja kulwawo kumufuna wano. Era bw'ofuna ng'ekyokulya okimpanga n'enkirya nze. Wadde oliba olemereddwa oba oliba totuukiriza oba otuukiriza tebinkwatako. Naye ogambanga nti wampa okumanya n'okutegeera wadde sikozi, wadde ŋŋaanyo bikola, naye mulangira kwata akakadde kaako kawute mu ssupu. Okitegedde? Omusajja mulamu wo ye Kabaka Bulamu bw'amaze okukuyitako n'agenda n'ayungula abawanvu n'abampi, ne bakugwira kava ambuusi, n'ogwa mu ambuusi. Era babadde mu byambalo biddugavu. Okitegedde? Owanise naye nga buteerere, ne bakugoba n'odduka naye nga buteerere, ne bakuba ekyasi n'ogwa wansi. Tebakomye okwo, ne bajja ne bakulirika emiggo, ne bakkuba, ne bakuleka ku mugo gw'entaana. Olumaze ne bakuŋŋaanya ebisawosawo byonna, gy'emigugugugu gy'oyita nagyo, byonna ebya zipu, ne bakuuliita, ne bamalamu omusubi, kubanga ekibatumiddwa babadde bakimaze. Ye musajja okuyungula abawanvu n'abampi n'abagamba nti mugende mumukube naye temumutta. Kyekirwadde ekiruma omuntu nga tafa ne kimumalako emyaka 7, nga swiiki y'okufa kwo Kabaka yagiina. Abantu bangi mubalabye n'alwalira emyaka 7 nga tafa, n'agwa ku ndiri, ekika kye ne kituuka ne kimuvaamu, n'asigala mu mikono gya maama nga yabonaabona, yajjanjaba, apama ku ndiri, ali ku ndiri, takyeyinza, takyesobola, takyakola, yafuuka muyi, abeera ku ndiri ya lutenteza. Abamuyamba ne batuuka ne bakoowa, ne bamulekera maama. Nga bw'omanyi nti omwana takula mu maaso ga maama, tafuuka mubi maaso ga maama, maama n'atoba naawe paka lwe bagamba nti g'okyalya yafudde. Muntu alwala n'atuuka omubiri ne gukoowa. Era wali mu kusoma emagombe ne bagamba nti obulwadde bumulumidde ebbanga, paka lwe babika tyabako n'ab'emikwano g'okyalya Mukama amuyise, g'okyalya Mukama amututte, g'okyalya assizza omukka gwe ogw'enkomerero. Safari Kawogo na Muzigo P.O. Box Magombe. Kyekirooto kino. Ddayo mu kkubo gy'oyise nga toyina ayamba, olwo lugendo lwa kufa. Toyina ayamba, bulwadde ki? Genda ng'ogenda olondoola abantu abazze bagwa ku ndiri. Bulwadde ki obukutuusa abantu okuba nga tekyali akuwa buyambi? Kitegeeza buba bukulumidde ebbanga. Kyokka bwe bulwadde abantu bwe batwala emulago nga bamuteekako buteesi mazzi na musaayi, naye nga tebalaba kiki muluma, nga tebalaba lumbe lutuufu. Bwe bulwadde obulimu obutalabika. Abasirikale bakugwiridde ambuusi, naye abayungudde ye mulamu wo. Mulamu wo tumukunnyonnyodde kuba abadde mu mmotoka Pulado nga nzirugavu. Mmotoka ezo Pulado ziba za Kabaka Bulamu. Tukunnyonnyodde lwaki mulamu wo? Byonna tolina ky'otategedde. Guli kusinga businze naye nga ffe ogwaffe tugukoze. Okitegedde? Ambuusi woogezezzaako okuwanika ne weegayirira nga buteerere, bakukubye ne bakuleka ku mugo gw'entaana. Lwe lumba okkuluma
ne bagamba zibwe mu bakadde be. Olumbe luganye. Olumbe ne lukulumira emyaka 7 ku ndiri. Ne batuuka ne babikira muganda ow'egi ne bamugamba gokyalya amaze nasse omukka gwe ogw'enkomerero. Gokyalya Walumbe amututte. Naye tukoze kitusobola. Naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo olumbe lwajja luzze lumaze ne lumutwala. Wakuziikibwa enkya essaawa 10 ez'ekawungeezi. Okitegedde? Nnyinnyonnyola ekintu ekiriyo. Nnyinnyonnyola ekintu ekitali kya kutiisatiisa. Byenkunnyonnyola bwe biri. Bw'onooba weetuddeko. Bw'onooba okyakola ng'onoonya okubeera obulungi mu nsi. Noonya okubeera obulungi mu nsi naye obulamu bwo tobunoonyezza kubeera bulungi. Noonya eby'obulungi naye ng'obulamu bwo eby'obulungi tebubirina. Obulamu bwo tebuliiwo. Wabula weebuli omwaka gumu n'ekitundu, emyaka 2 ojja kumala kwerabira kirooto kino. Okyayinza n'okumala emyaka 3 nga weerabidde ekirooto kino. Era mu myaka egyo 2 myaka 3 biri byali birooto. Olirumbibwa ekintu eky'amaanyi mu bulamu bwo. Oligamba bw'oliba ojjukidde ti omusajja ono yayogera. Bwe kataliba kabenje kiriba kirwadde. Obubenje bulijjo bukwata abantu. Ne bakugamba nti ebitundu bye byonna byamenyese tajja kuddamu kutambula okujjako balina omufunira akagaali. Naawe bw'owulira bwe batyo baali bantu nga ggwe era baali batambula era nga beekolera. Naye balina ebintu byabatuukangako bye bataawanga kitiibwa wakati nga beebase. Ddayo ekirooto kino gye kyatandikidde. Odiyo eno nkusaba ogiddengamu ogiwulirizenga nnyo. Ogitye nnyo mwana gwe ojja kukola lubaale. Bw'onooba togitidde mwana gwe ojja kusigala ng'okyanoonya ebyensi bikusingire obulamu. Naye ebyensi n'obulamu bwo olina okwawulako kimu. Olina kgenda naki. Okitegedde? Omubbi bw'akulumba akubuuza obulamu ne ssente oyagala ki? Ogenda okulaba nga ssente tukola nkole. Noga njagala bulamu. Nagga kale mpa ssente z'olina. N'oziwaayo n'akuleka n'agenda. Kati ne wano olina ekibuuzo. By'oliko ebyensi onoonya okubeera obulungi mu nsi. By'oliko ebyensi okola era osasula biki era oyagala kwezimba n'obwana bwo bw'ozadde bufune bye bulisigaza. Waliwo ekibuuzo. By'oliko n'obulamu bwo kubanga bugenda kumala emyaka 3 n'okutereeza lubaale akuleke akusonyiwa ensobi ezaakolebwa abaakusooka. Londako kimu. Ebibuuzo biri 3. By'oliko by'onoonya okufuna kituufu weebiri. Obulamu bwo mu maaso tebulina buwangaazi. Ekyo kibuuzo kyakubiri. Ekibuuzo ekyokusatu. Otudde mu bbanja ly'abajjajjaabu. Lubaale tayagala kumanya oba okoze oba tokoze wabula bw'okola akuleka. Bakubuuza ku byombi olondako ki? Mbeera ggwe ensingi siibula nkya ne ŋŋenda ntegeera ekinsumbuwa. Era ne nkyegayirira nnyo ne kikomyawo ekisa mu bulamu bwange. Kuba kati kikubanjiza mu kkowe ly'abantu abeesibye obukookolo. Era abakukubye ne bakuleka mu kkubiro babadde beesibye obukookolo. Omuntu yeesibye akakookolo aba akunoonya kutta, kukusaanyaawo kubanga ne feesi aba agikwese. Okitegedde? Wakati abasirikale abo nga bamaze okukuba abadde mu bbulaaka bamaze okumalamu omusubi, wazzeewo ekibinja ky'abasirikale abalala nga bo bali mu green
abasirikale abali mu Green kye kibinja kya Kabaka Ndawula. Ekibinja ky'abasirikale ababadde mu Black ababadde bakugwiridde ambush kibinja kya Kabaka Bulamu. Ekyo bwe kimaze okudduka nga kikolese ku mugo gw'entaana ne wajja ekibinja ky'abasirikale abambadde Green. Ekyo kye kibinja kya Kabaka Ndawula. Bwe Bwakabaka obwedda bwenkusomesaako okitegedde. Ekibinja ekyo tekikutaasizza ekizze nga kiringa ekipoliisi, tekikutaasizza wabula abantu ababadde bazze okwerolera, ababadde bazze okulaba ani gwe bakubye. Ate bano abapoliisi babadde babagobawo bugobi nga babagamba mweyongereyo abantu baba n'emisango gyabwe. Ekitegeeza mwana gwe olina omusango. Mwana gwe omusango ogwo si gwe waguzza. Mwana gwe omusango ogwo abantu b'abooluganda okuva emabega baagaana okubaako bye bakola. Lubaale n'abanja n'atuuka n'akoowa ne yeenyiwa n'afuna essalira. N'agamba kati abaana abanaddawo banaba tebeefuddeeko, tebagenda kuwangaalangawo. Kati gwe omu ku abo ekituufu togenda kuwangaalawo okusinziira ku kirooto kino. Amazima gabe mazima. Okitegedde gabe mazima. Abasajja abapoliisi badde bagobawo abantu kirabika mwandivuddemu abakutaasa. Naye abasirikale abapoliisi nabo babadde nga bali mu lukwe, babadde babongerayo. Mweyongereyo abantu baba n'emisango gyabwe, mweyongereyo eri. So nga bakuŋŋaana bakusemberere oli mu kulaajana. Naye abapoliisi bano nabo babadde mu lukwe, nabo babadde babongezayo bwongeza. Mweyongereyo eri, mudde eri ebbali. Abantu baba n'emisango gyabwe, kye kigambo kiri ku bapoliisi bano. Abantu baba n'emisango gyabwe, mweyongereyo eri. Abantu baba n'emisango gyabwe bategeeza ggwe. Kyokka mu kulaajana ennyo ogambye abasirikale, basebo, bataata, essimu yange mulimu password naye eri bweti ne bweti. Mukeberemu ennamba ya husband wange ye bbaawo. Ye yekka asobola okuntaasa. Bbaawo asobola okutaasa mu kirooto kino yaani? Abo be bataata ba Kabaka. Abo be ba Kabaka. Ekikussa Kabaka akubanja ate tabanjiriza ku ggwe wekka, yabanja dda ne gufuuka omusango. Oli mwana asanzeewo emisango. Oli mwana atamanyi, atalina kyamanyi. Oli mwana atamanya byaliwo mu kusooka. Oli mwana yettisa omugugu ogutudde mu musango. Oli mwana atudde mu busika bw'abali abagamba nti tetukola ebyo. Oli mwana atudde mu busika bw'abali abaga nti ebintu bino bisuulibwe. Oli mwana atudde mu busika bw'abali abagamba nti ebyalubaale byokebwe. Omusango. Abapoliisi badde bagobawo abantu abasobola okuwa obuyambi nga babalagamba ekigambo kimu. Abantu baba n'emisango gyabwe. Mudde eri ebbali. Abantu baba n'emisango gyabwe, bumuleke wa misango gye. N'olaajana n'owaayo essimu omulundi ogutali gumu n'obagamba bataata, bassebo, mubikkule essimu yange, muggyemu password n'ogibalagirira wakati mu kulaajana oli mu kkoma. N'obagamba mukubire bba wange. Essimu ye mugenda girabamu eya bba wange. Ye yekka ayinza okuntaasa mu buzibu buno. Ne tosobodde kuyambibwa, ne bbaawo tasobodde kkubirwa, n'essimu tebasobodde gikwata. Gwatategeera oli wangeri ki? Ogenda kutuuka ekiseera obulweka ayamba nga terina akuwuliriza. Obulwadde bugenda kuluma oba bulwadde kyoba kino ekirooto tekiranga bwavu, kino ekirooto kiri mu bulamu mwennyini wakati. Abantu bagenda kutuuka bakwesamba, obulwadde tebuwona. Oluusi wavunda ekyenda. Eriyo abantu betulaba ku mativi nga yavunda ekyenda, yavunda ku lubuto, ng'olubuto luvulula amasira, nga ne wasula wawunya, nga wawunya ekivundu. Yazimba ku lubuto, oluusi yafuna obuzibu mu bukyala, avaamu ekivundu, masira, biki, bintu ebyenjawulo birumba abantu ebitali bya bulijjo, ebintu ebyewuunyisa. Oli n'azimba ebintu mu bukyala ne bivaamu amasira, ne bivaamu bulwadde. Oli n'avunda mu lubuto ne bagamba ekyenda kyavunda, biki, muntu n'abeera waawo ng'awunya, biki, abooluganda lwe ne bakuteeka mu sene ne batuuka ne bakoowa. N'obeera nga tokyalina muntu wadde akuwa olukumi ng'osigadde maama nannyini mufu yakwata awawunya, maama yatali kwenyinyala, bakadde bo be batali kwenyinyala, bakadde bo be batali kugoba, bakadde bo be bali baawo wakati ng'ossa ogw'enkomerero, bakadde bo be bali baawo wakati ng'otuuse mu kaseera akazibu. Maama, taata be batava mwana.
olituuka ekiseera abantu b'ensi bonna ne bakudda ku bbali. Kwe kubeera nga gy'odda teri mmotoka eddayo eyinza kutwalako. Kwe kubeera ng'omusajja akubanja kabaka bulamu bw'aleese emmotoka akuyiseeko buyisi ye mulamuwo. Kwe kusanga amagye agakugwiridde ambuusi ne bakkuba essasi n'ogwe wansi ate tebakomyeko ne bakkuba ne bakulika ku mugo gw'entaana. Be bantu okujja okukuyamba ng'obawa essimu bakubire ebbaawo ne batasobola. Be bapoliisi okujja ne bagobawo abantu ne baga nti abantu baba n'emisango gyabwe mumuleke yekka yamanye. Mumuleke yekka yamanye. Ne watabaawo omuntu akkirizibwa kukusemberera kubaako kyawulira olaajana. Bonna ne bagobwawo. N'olaaja n'oweeyo essimu bagezeeko okutegeeza taata husband, naye nga buteerere n'essimu ne bagaana okugikwata. Bw'otyo n'ozuukuka. Bw'oba totegeera, bw'oba nga toyinaamu magezi gategeera, ne by'oliko olwaleero tebiyamba. Oba oyina boyfriend tebiyamba. Oba oyina mulimu w'okola tebiyamba. Okukola ssente ez'okulyako olwaleero kiki? Ssente z'okola zisiibula nsi. Emirimu gy'okola gisiibula nsi. Ekkubo lyo lirimu lyokka kugenda kwenenyeza lubaale. Ekkubo lyo lirimu lyokka kugenda kubaako ky'oteesa na lubaale. Lubaale akomewo muddimu okuteesanga edda bwe kyali kuba akusooka ng'abaajeemera empewo tebannazijeemera. Ekkubo liririmu mu budde buno. Kuddaka, ddiika, weenoonye weezuule, osanga lubaale anaasonyiwa. Naye mu budde buno ekikutuukako kyonna teri agenda kukuyamba. Bw'oba tolabanga ku bantu batuuse mu mbeera zino nga ze nnyinnyonnyodde, kati ogenda zirabira ku ggwe. Akukuume Lisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.